Omukama agamba bw'ati nti mukuume obwenkanya mukole ekituufu kubanga obulokozi bwange bujja kujja mangu n'okununula kwange kujja kweyoleka. Ate bannamawanga abeeyunga ku Mukama okumuweereza, okwagala erinnya ly'Omukama n'okubeera abaweereza be, ddala endagaano yange naye bano ndibatwala ku lusozi lwange olutukuvu ne mbasanyusiza mu nju yange ey'okweyagaliramu. Ebirabo byabwe ebyokye n'ebitambiro byabwe birisanyukira ku altari yange, kubanga ennyumba yange eneeyitibwanga nnyumba ya kweyagaliramu ku bantu bonna. Abooluganda, ebyo Mukama yabyogera. Amahanga gakugulumize, Ayi Katonda, gakugulumize amahanga gonna.
soma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Roma. Abooluganda, ab'amawanga, mwe beŋŋamba, nga bwe ndi omutume w'amawanga, omulimu gwange ndikusangamu ekitiibwa. Njagala muba olulyo lwange abo, situlemu okuluubirirwa. Mbeeko abamu mu bo bendokola, oba okubafiirwa kyafuka okutabagana kw'ensi. Okubagumyawo kinaaba ki wabula obulamu obuvudde mu bafu? Katonda bw'agaba oba bw'ayita tiyeenenya. Nga mmwe luli bwe mwali mutakkiriza Katonda, ate kati n'abagirira ekisa kye olw'okubeera obutakkiriza bw'abali. Na bano kati we bali, kaakati tibakkiriza, kwe kubafunyisa mmwe ekisonyiwo. Nabo balisonyiyibwa olwabwe, Katonda bw'atyo bonna yabaleka mu butakkiriza, so ate nga bonna tiwali gwagaana kusonyiwa. Abooluganda, ebyo Mukama yabyogera. Abooluganda, tusituke twanirize ebbanji. Abayigirizwa be ne basembera bw'ali, ne bamwegayirira nga bagamba tumugobe ajja atuleekaanira. Ye n'ayanukula n'agamba, tisaatumirwa balala wabula endiga ez'omu nju ya Isirayiri ezaabula. Ye n'ajja buzzi n'amusinza ng'agamba nti ssebo nyamba. Yesu n'ayanukula n'agamba, si kirungi kuddira mmere y'abaana n'ogisuulira embwa. Mukyala n'agamba, siweewaawo ssebo, naye era n'okubwa kulya okunkumuka okuva ku mmeeza z'abakama baabwo. Awo Yesu n'ayanukula n'agamba, mukazi gwe okukkiriza kwo nga kunene, kale kikukolerwe nga bw'oyagala. Kaseera ako muwala we n'awona. Kino ky'ekigambo ky'Omukama. Ekigambo ky'Omukama kitusiibula amaaso. Yes,
Washington DC mu America, ne Kabojja yatongozebwanga ekisomesa mu 1976 nekikwasibwa St. Kizito ng'omuwolereza waakyo. Kino kitegeeza we are up for the Golden Jubilee, kutuusa okujaguza era okusinziira ku Mr. Governor Ssaabakristu waffe wano tuli ku kasiki ka Golden Jubilee ak'emyaka 5 nga tuli kisomesa ekyetumbudde. Kale sitaba lwaki tetwebaza Katonda atukuumye ebbanga eryo lyonna nga tutambulira wamu ng'ekisomesa kya St. Kizito Kabojja. Tuyimirire mwebaze. Mujje twebaze Omukama. Mujje twebaze nga kituzimba n'okutunyweza ng'ekisomesa nga tuyita mu kumanyagana okwenyigira mu bigenda mu maaso n'okulumirwa ekisomesa kyaffe nga twewaayo mu kuweereza entutume. Mwenna mbeebaza obutalutumira mwana naye ne mujja omuntu ate mulungi okubeerawo ku ntujjo yaffe eno. Okubeera kwammwe wano kiraga okwagala kwammwe n'obukulu omukolo gwaffe guno tuliko. Thank you, St. Kabojja, for being who you are. St. Kizito Kabojja, mwebale nnyo olw'ekyo kye muli. You are indeed quite unique as ekisomesa. Muli banjawulo nnyo ate okweyambisa enjogera enaakatandika okuwulira eyiwo ennaku zino twandikambye ne St. Kizito Kabojja muli kumite. Abakulembeze mu kisomesa kino era nammwe abakristu mwenna okutwalira awamu abajjumbira ennyo mu byonna ebikwata ku kisomesa kino mbeebazaamu agenzuzo olwa byonna bye mukola era bye mukoze okulaba ekibiina ky'abakkiriza ekya St. Kizito Kabojja is still alive and well, kikyagenda maaso era nga tusobodde okukuza olunaku lwaffe luno kyenkana emyaka 5 ettulu. Bayozaayoza era mbeebaza olw'ekyo kimuli ng'ekisomesa mu parishi yaffe eya St. Joseph Kyengera. We are all very proud of you. Tubeenyumirizaamu nnyo. Muyinza okuba nga mwebuuza nti lwaki tuli proud of you. To mention bali okubawulirako ebitonotono. You are lucky to have a very vibrant Ssaabakristu, the one and only Governor. Omulina Ssaabakristu alina tayiro eya Gavana. Era kinsanyusa nnyo buli lwempulira Mr. Luwenda ng'agamba that the Lord is good. The Lord is good. All the time. Ndowooza abo bwe wava payipu esangibwa mu kisomesa kino. Mulina ne musomesa gyendi n'asanga omukozi bwe tumanyi Tuwemba siwugiddwa ye musomesa yekka mu parishi yaffe agezaako okulabula abakristu nju ku nju era yatuwa buli mwaka abalonda abasinga obungi ababatizibwa ku isabeke. Musomesa nansanga nako okusiima nnyo omulimu okukolamu. Ate mu mazima Kabojja muli batene muli b'amaanyi mu kujjumbira enkiiko wano ku kisomesa ne ku parish. Ebitongole byammwe ebisinga by'amaanyi ddala era emirundi mingi mwe ne mugongo mutemera waggulu mu
okuwaayo ekimu eky'ekkumi. Kino kitulaga timulina okwagala kungi okwa Katonda n'Eklezia era kimusiima ebirungi Omukama by'abawa. Ebirungi bingi omusooka okumalayo ebitemwa egiba gibaweereddwa. Muweka mulina kwaya zennyingi n'okutuusa kati tesimanyira mu muwendo gwazo. Ate nga ziyimbira ddala bulungi era wano tumala omukisa okwebaza kwaya eyakawala ekabojja yatukola obulungi obutagambika mu misa n'okuyimba kwabwe okwali okulungi ennyo ne banyumisa omukolo gwaffe ogw'amaka n'obufumbo n'ekiriira ky'abagole. Okuumire ku mutendero okuva lwe twakuza olunaku lwaffe olwa St. Kizito omwaka oguwedde bingi Mukama byatukoledde. Nga bwe tukola buli mwaka baleka bwejja twabatiza okuwerekeza abaana 40 on Boxing Day, ate ku Monday after Easter, ate buli mwaka ku Easter Vigil omwaka guno mwatuwa abalonde 11 ababatizibwa kwolwo ogwo ogatta n'abo betuzekubatiza buli nkomerero y'omwezi. N'olwekyo twali okubuusabuusa ng'ekibiina ky'abaweereza mu Kabojja and beyond kyeyongedde okugazibwa. Ate just a couple of weeks ago tusiga myezi 9 nga omukira okukola buli mwaka mwatuwa kakozi 2 emigogo 2 gye twagatta ku kyengero ky'abagole Mr. and Mrs. Katereka, Mr. and Mrs. Kasibwe bwemuli era nomwasimba obungi ne payi bwengerezya ku mukolo. Ate kusingira ddala mwekisomesa kyokka mu parisha abafunako awo esawa enkugu buli wiiki. Ebyo byonna Omukama yakoze ng'ayita mmwe tuyimirire tumwebaza. Katonda yeebale. Twali tukuza olunaku mu ngeri ya kipoose nga yakiyita n'olujja era nga buli zooni ssebo tuyisaba kagadde kamu. Zooni tulinanya tuyisaba kagadde katya kamu bwe bukadde buna olwo ne zitwala ku ki ne tuziteeka mu bbanja lyaffe. Luno tukuŋŋaanye n'abaana ab'endeemu tujja kusaba olunaku luno ati kati tuweze emyaka 5 etusobe otubeeko mu mwoyo tuweze emyaka 5 kasokedde tutongozebwa ng'ekisomesa nga tukutula ku Mutundwe South Parish bamutunda netwala ate nga twali mu Lubaga Parish ate kati ne tudda e Busega kati buno tulikyengera kati atusuubiza oba n'endowooza tebakyasayo tusuubiza kati naffe tusuubiza okufuna amakanda tetukyazumba tubeere wano tufuuke parish ekyo tukibirako mu magana bana naye musonyiwe saba Kristo wesuubiza wakimese wali n'omwami bana babatuusize era mujjo wembalagera okulumpi wano mujjo wali musembe wano banaye abo omukyala esaba Kristo wesomesa wakimese wakirati ate n'omwami we aliko kunesongo azero mwana wese otuwaniriza eno omusoli we babatuusisa eri naye olajuri titalukuza omwaka okujja enzuka n'ekisomesa mbadde nsaba amanyi wano bafuna benaakolako abayimirira baabula ab'ekisa kibiina ne bandibadde wano ab'ekisa chief y'ekisomesa kino musembe kumpimpi bangera bakoonako bano abantu bakole ki babalabe abantu babamanyi munsonga n'ensomesa sebo obukulu tulina ekisomesa kino kirinamu zooni 4 tulinamu Mabanga zone tulinamu Kabojja Central zone tulina Kinaawa A tulina ne Kinaawa B ezo ze zooni zaffe zetulina buli zooni erina olukiiko olujjuvu ate olukulemberwa Ssaabakristo
era mbalage abakuwala ekisomesa kino butuufu kirina obuwondo 23 ffe tutasiza obuwondo obuki mu parishi y'Ekyengera tulina obuwondo 23 akati abegeza ekibiina ekisomesa kino ndira bakola kujja wamu mangu nimweweka tulina okusomesa Nansamba Jenny Francis olwo bavaluweero najjazungere Sabasumba yagenda n'atugamba wano yali wano nti okumuzzaayo eweero okugamba nga tulese tingatinga kuliko naye ngabwakagera gavana Mikael tulina vaisabakristu mwami Ssebaggala Federico ono alinako obuzibu butasobola okubeerawo tulina omutetekanya Mwambiru Anthony Ssebayimirako obira abantu abakulage tutekanya waffe omwanika waffe tulina omuwandiisi Mwami Mutebi Alikali Mutebi Richard yoyo ate tulina Ssaabafumbo Omulangira Kibugwe Lologababa tulina n'abafumbo Mukyala Semesi Mamplata yoyo ate tulina Ssaabavubuka Mwami Robert Mugambe yoyo yamwabirimusa nangeiraanakoba ate tulina n'ennanja n'abavubuka Nansamba Sylvia alwa Nansamba tulina olulina lwa Papa Mukyala Lukwango mubaali Mukyala Lukwango okay ate tulina olulina lw'enkolera tuli Mukyala Nabbanja Angel Mukyala Nabbanja Angel tunabyeko wali lolo Kristo basomese kwaya ne basambaza tukisomesa twambaza kwaya tukwambaza joint kwaya niye kwa buli erinaki kwaya atesa babisu bambaza kwaya Yesu atwine yabavubuka ebe yimba buli sande y'omubiri eba yabavubuka joint kwaya yimba sande y'okusatu tulina kwaya ey'abaana bato eyo nno gyeri ey'abaana bato kwaya eyo naye tera okuyimba ku nnaku ezimu ate netubeera n'ekwaya eyimba wano ku Lwakusatu eri Corpus Christi Adoration eyo ekwaya eyimba wano Lwakusatu era gibulirayo no niye yajibulira efa brother Kagoda n'aleetera omukulu ono n'agera nga atanditwala yimira bakulamu eyimba wano Lwakusatu so omukulu tulina kwaya ekigwa ekiza sizo kiba bukwi tulina ey'abaami ekolera obw'abaami abaami bokka be bayimba ku lwolwo ne basoma amasomo be bakumanya ebirabo n'okuweereza be baweereza mumu basajja naye bakola tujja okubeera n'ebyambalo ebikwamu kubanga bagenda ne bambala ebyabaweereza ne bibatema naye ndowooza tulabako tujja kubeera n'ebiwamu ate ne tubeera n'ey'abakazi abakyala nabo babeera n'enkwaya ziyimba ku nnaku zaazo era so tugatako n'amasomero gajja wano negakola ki negayimba esomero ligamba banne mumpeeyo nange nyimbe nga balaba ow'abayimbi nga bateekako nga bakola ki nga bayimba ffe wano tetulina kuzibula nkwaya buli kwaya bagambi nga tukoyimba museno kwaya kuniyimba eyokubiri olugabo tetulina nakatendi yenkakale nenda era tova tulayira wano tetulina bekwata sande olugyako abavubuka n'abaki n'ejoint kwaya ezo zo twazirekera embeere eryensimbi sinatuka kuga nsimbi bajja kuga kwaya omulamwa ogwaleero gugamba nti nga tuweza emyaka 5 omulamwa gugamba bwetuti naddisakyo Mukama olwa byonna bye yampa yakukkiriza ekikulupe ky'obulokofu mpoole erinnya ly'Omukama anti kiyimusa kuli 10:16 era Mukama atusaasidde emyaka 5 olwala tukola ki tujaguza
tunakola kimba kiri mujja kitegeera era mujja kimanya ddala tukuza ki kyobiri. Ekisomozo kino kirina omusaseredooti omwana enzaalwa ye Reverend Father Waswa Brian Paul naye nga muminsani akolera Tabora, Tanzania. Tulina abaseminari basatu abali mu major seminaries. Tulina Lumala Josephat, tulina Mutawe Vincent, ate ne tulina ne Lugolobe Corin. Olw'olino kati atandise pastoral work atandise pastoral work Ekisubi Parish. Nga tulina n'abaseminari abato bali 8 abali mu minor seminaries. Era soda okusikwewaana ffe tusinga abaseminari abali mu parish. Tulina abakristu abato n'abakulu abawulira 5. Era mu kino tulina abajumbize n'abatali bajumbize. Ekintu etambula. Amasomero ge tulina mu primary 12 omuli mu Mwanya Preparatory School, Delight eriwa n'ebyolwaleero, tulina Kaboga Parents, tulina n'amalala, tulina secondary school, tulina university emu IU, ne tulina n'enzikiti 3, ekkanisa z'abalokole tulina 8, Church of Uganda tulina emu, amasabo tulina 8 agamanyiddwa. Tulina n'amasabo etumanyiko era so tuno era olumu babeezuzende olulala abakunda bamubane preparatory bebayimba okunabo era twalibabuza nebajja nebayimba. Emikugo gy'abagole kinalamwena so ate tubatabula nyenebiri abagattibwa wano mu July. Tulabasajja abakristu beekweka omulabo kubanga mwabeera bulungi nnyo, abagole bagala bakola bulungi nnyo ne bayimirizaawo. Eby'ensimbi tulina akawunti 2, emu eddukanya emirimu gy'ekisomesa, endala ya buzimbi. Abakristu bawa ekimu eky'ekkumi tuweerezebwa ku parish wamu n'emitemwa Kaboga Sunday Doctrine ago parish yakatiwa sente zivaamu wetwongereza ne tusasula kubanja kubanga kati kubanja twakisasula $4,406 $6,606 zimwanga sasula bidde okubali n'amanyiziwe etufuziwezi. Sente zino tugeze tusasula lw'embeera kubanga mu kusooka twali tuwa $5,606,000 buli mwezi nga tusasula. Ne tuyingira COVID. Bwe twayingira COVID ne tusaba emyezi 6 kubanga abagenzi abaali bakoze eki bazigadde banka etuwummuzeemu emyezi 6. Ne tumanya nti eyo kubanga tewummula esigala ekola ki etubala yo teyawummula esigala ekola ki wali twagira amasibu tuwummuze naye yo teyawummula. Tugenda okuva mu COVID nga twanyiza emyezi 6 nga watugamba tulina kusasula $5,997,000. Tuba tukyaliwo COVID owokubiri n'akola ki n'akomawo ne tumuwandiika ebbaluwa ne tusaba nti ate banaye mutwongere mukole ki tuwummulemu. Ye twagaana ne tuwummula emyezi 6 tugenda okuvaayo nga tusasula $5,993,000. Tuba tukyalira mu mbeera eyo ate ne tudda ku $6,635,000. Ezo nno tusasulidde ddala okumala emyezi 48 nga tusasula mu mbeera bwetyo. Naye kati wetwongerera tusasula $5,339,000 tugenze tukka ne babulira nsonga lwaki tusse. Sente zino ziva ku ttaka eriri mu Mabanda zone
Zakajja miliyoni 5.7 mu 5.7 sente zino kwetugatta n'ez'amabaasa ag'obusimbi. Tulina ebbaasa ezaffe ez'obusimbi era twateekawo n'ekibbo n'ekitabo eky'obweyamo. Ekitabo eky'obweyamo ekyo kati abasasula okuteeka mu kitabo ekyo mwakasasula miliyoni 46,900. Jubiri yaffe y'emyaka 5 ejja tujja bikuza omwaka ogujja, era twataddewo akakiiko abaekisekiiko bataddewo akakiiko akagenda okuteekateeka jubiri eyo, era kansoma amannya gano mugawulire. Kuliko Luwenda Mikaeli, kuliko Mwami Sewagala Frideiko, kuliko Mwami Biru Anthony, ne kubeerako Mutala Nansamba Francis, kuliko Mwami Galigwa Gonzaga, kuliko Nalongo Wamala, kuliko Mwami Bega Vincent, kuliko Mwami Muwanga Bennett, ne kubeerako ne basalamusi bazoobuzennya ate n'abawanika abazoobuzennya. Ogatta Mutala Simwezi Makolanta, kuliko Mwami Frank Sabula, kuliko Mwami Nyombi Mathias, kuliko Mwami Musawo Nabakula, ne kubako ne Mwami Ajoni Richard. Byonna byetusuubira okukola tujja kukolawo akatale akalala mwe tujja okusula nti tusasula ku mabanja. Tujja kuddamu tuleke emisinde tulina nakyo era tujja n'okwongera okunyiriza abakristu baffe bongere okumanya n'okutegeera obuvunaanyizibwa bwabwe. Okwebaza ntwala omukisa guno okwebaza omutamizi waffe Ssebo mu mbeera eno. Twebaza nnyo Father Henry otukoze bulungi nnyo. Sirema kwebaza Musenyoli, Musenyoli atulamu omulimu, mwebaza Musenyoli bamusesi. Abasaserdoti baffe bonna omuli Father Sita, mubbeko omumala Father Sita, kuliko Father Victor Semugendere Happy, ebina Father Happy Semugendere, ate ye tunane Father Henry Byekwaso omulimu omulimu. Abonna batulamu omulimu mulungi nnyo era twebaza n'enkwaya ya Delight Primary School bane enkwaya batwongere ddala. Mu kaseera kano wangera okusoma kiri kiddako obavubuka jangu obavubuka jangu sabavubuka Mwami Robert, Sabavubuka Mwami Robert jangu. Sabavubuka Mwami Robert anakutekwe Ssebo kakale kamulebowe bataleka aja abite abugenda ajagala n'ebintu obaddaalayo genda ndete nabuwadde ileta mabuwa ekitongole JB naye nange n'abeerawo talabise alikuja okay batukolamu omulimu nga bo abali bwetaavu era batusonedere n'amakooti 5 nga beebaza abakulembeze amakooti ameka 5 sebolete kooti ezo bwensoma ng'ojja wano nga weesiika ekooti ng'ofunamu gy'oyagala
nabuzizza ku nkiiko abasabatuusi ba zooni ze bampadde amanya mwenajje amanya bampadde amanya agawerako kati neetandika kalulu bwe kakutte yafuna ki yadde okufuna ki ekooti naye nga bwe bano tekiri mu byange balina era abatisiza ki omwami Kibirige John mwami Kibirige John yako okwata ekooti tufune ekooti wano mwami Kibirige John asabatuusi bafadde amapenda amanya ngende nagenda okukola akalulu bekakusiima nofune ekooti nga bw'ofunye omukisa labe kutuuka oyinza okuba munawanyisira byezo eyo ng'omanyi ng'onawanyisira nite lagati bwe batyo bwe bagambye omusajja oyo buli sande akola ki abeera wano akola nashali abuuza abaana ki asooka n'okutuuka wano buli sande n'olwekyo oyo ne bagamba naye bwe nakutaka nekakukwata so nalongo bakande nyawo jangu wadeki ekoto nojesala nawe unapojesala olwa kwenda wenda kusabisuwe yangu yapada andi nenonda abaluka kuchiku nina balabakola nyawo jangu okufike koto mami Kibirige yala koto yugambale ojo nawe bakeka koto yangaleku abantu bakulube nonda keka koto Kibirige asabatuusi bwe bampadde amanya mwawudde nagambye ng'ompadde bakazi beera nti be bakola teri basajja nagambye bakazi be bakola naye tamanyi na kibabu kyekola ki kyebasabira mwami Sekasi Ronald yamubuuza ekooti bampadde manya asabatuusi bwe bampadde amanya tebakuwadde omu naye maana mangi nengera ngenda nkola ki n'ondamu ne bagamba omwami Segirinya Emmanuel so jangu ofune ekooti anti tebampadde manya tinenkola kalu lwekyo besuka okusobola n'okufuna ekooti mwekola emirimu okumukola eyokutaano obuyinza nabwekisigaliza eyo ntaano nabwegenda okugiwa eyokumeka eyokutaano eyagamukabeerezi Nemuli nebaza basabatuusi b'ebisomesa era obwekionese nawe nkwebaza ate ow'emugongo sebo nkwebaza ow'emugongo ate nebaza abasomesa mulimu ne ssaabasomesa w'essomesa wapalishe nabo ssaabasomesa wa palish yimirako abantu babulabe nalabira abantu wanyirewa jangu wano maaso ssaabasomesa jangu wano maaso babulabe oye ssaabasomesa wa palish yaffe ate tulina omusomesa gwabaluwa yabadde omusomesa gwabo tubadde naye wano tulina kwebaza nsabatuusi wa palish siba omusigire ojja kubeera batono okudde wano twebaza nnyo ne bamemba b'executive bya palish bayimireko mubalabe bamemba b'executive ya palish basaba bayimireko buyimirizi mbakubireho kumalo nebaza abantu mwenna
bamuze ebintu mubatale agamulamulamulaba lwampatebaki makooti kalimettereyo nebaza abakatali mwebalire banengatekwekuliko omungalo abakatali banenga mutash akatale muvuddemu obukadde 2,400 nokuliko omungalo era buli zone twagisaba enkuta y'ettooke egireese netugisaba enkoko tugireeta ate netuyamani bwetwongeredde netwezinaki endala naye mutuufu twebaza mbeera yonna ate mabanga zone bebanise enkota ennene ennyo fata yewambwedde yewambwedde enkota ennene ennyo eyaguze emitwalo 54 yesobola yaguze emitwalo 54 n'okusobola naye enkota nnene nnyo yagambye oba baana banakisota paliso naye bawalabeere naye bwebantuba yanamana bajujjayo moloka waliwo betugezi nawo ebanja liko emitwalo 14 gyokka nokubeko omumala baama okisabaiki mukoze bulungi era sirema kutebaza basabakisuba zones zaffe nnya netwebaza n'ab'obugondo basabakisuba obugondo twebaza abasamaliya abalungi batwala bulungi nnyo ab'ejjeera Bikira Maria twebaza nabuli akulira ekitongole muyita abaami n'abakyala n'abalala twebaza nnyo mwebale nnyo mwebale ddala twebaza omwami Antonio Basozi taliiwo ennaku gye yagenze okuleka omungalo atukola bulungi nnyo twebaze maputesi atukola bulungi nnyo twebaza omwami n'omukyala Musunza Charles kumami Musunza yibirako abantu abagagatomanyi zikumanyi nzeka olwomwami Musunza tweyanza nnyo tweyanzegere mukakale okukolera ebirungi byerere era ng'abakristu bawulire bakusondera n'ettooke kuba wendabebakolaki twebaza Maamiga Dennis Waali omukyala waali n'abomukyala Nyiga ebiryako ku lw'omwami beebaze jagga olina byomuliisa birungi nnyo n'abalala mwenna banene nenyaani nekaani mwenna mbebaza bamukola ebintu naki byamaanyi nebaza mwenna abantu ba Katonda sirina okutabagaliza lunaku lungi olunaku olw'omwe mu kaseera kano ambite omusigire wa Ssabakristu Ssabajjango oweeyo obugambo tuno ate oluvannyuma ssebo akazindalo kagendewo omukulu amalirize emisa ng'ayogera anaatuwayo akagambo amalize neki n'emisa mali emisa tenaggwa temugeza nebuli ekintu kyonna amamisa erenda muki mu maaso ssebo jangu obudde bwonna Ssebo Reverend Father Henry Byekwaso gwe tumanyi nga Muzungu erinnya eryakala ennyo mu Kyengera Parish tukwebaziza nnyo ekiragiro kya misa ky'otuwadde nabo okusomesa Ssaabakristu n'olukiiko lwo lwonna b'obusigire bwa Ssaabakristu bwa Kyengera Parish atasobodde kubeera naffe nga agenze kuziika waliwo omumemba wa Kyengera Parish yafiiriddwa sisawe Engineer Sserubambula Sserusaba tusobadde omuwunya Engineer Musoke era bwe batambudde nange mbadde omu ku bagenda naye n'ansaba nze ate mbaawukaneko nziteeka bwejja
abatumire Ssaabakristu abeebazizza nnyo emirimu gye mukola ng'ab'e Kabojja. Aŋŋambye nti ekisomesa kino eky'e Kabojja akyerimirizaamu nnyo. Aŋŋambye nti kiri kimu ku bisomesa ebyawaggulu ennyo, kiri kimu ku bisomesa eby'enjawulo mu ngeri nti mulimu ebitongole ebitatambula bulungi bisomesa ebimu, naye Kabojja ebitongole byayo ate ebitatambula bulungi walala ate ebitambula bulungi nnyo. Okugeza antumye neebaza ennyo ekitongole ky'abaami, ekitongole ky'abaami kyabagakituwalana abaami mwebale nnyo. Ate ne Ssaabakristu agamba mumina kwaya mumina buli kimu sebo w'abaami mwebale omulimu omulungi. Ekitongole ky'abakyala nakyo aŋŋambye nti kyamaanyi nnyo e Kabojja. Agasseeko ekitongole eky'abamawulire. Muli b'amaanyi nange ekyo ndiwako obujulizi nti Kabojja emirimu gitambula bulungi. Tubeebaza nnyo, tubeebaliza ddala. Aŋŋambye nti tasobodde kubeera wano nammwe, naye nga Ssaabakristu wa parish kubuno omulimu gwe muliko, naye agenda kuteekako ettaffaali siba mukikubire mu ngalo basinaleero. Aŋŋambye agenda kuteekako ettaffaali ya mitwalo 15 mu mulimu. So ebyo bye bigambo bya Ssaabakristu. Kati nange ng'omusigire njagala okwebaza ennyo emirimu gya Kabojja. Mwebale nnyo okuyimiriza w'ekisomesa, mwebale nnyo. Emyaka 5 si myangu kutuukako, naye mukoze bulungi nnyo. Mwebale omulimu gwe mukolera parish. Singa ebisomesa ebimu tebiriiwo osanga ne parish singa yagwadda, naye egenda bulungi olw'ebisomesa ebikola obulungi. Abakulembeze b'e Kabojja mwebale amaanyi ge muteekamu. Nze ng'owamawulire njagala nnyo okwebaza ekitongole kyange eky'abamawulire ekikulemberwa minisita omuwumuze omwami Kajubi Richard. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Olwaleero ng'ekitongole ky'amawulire nsebo petroni waffe Chaplain kuloopera nti twakyaddeko ebubongo nga executive y'amawulire, era accountability ojja giraba ku mputu. Ekitongole wano e Kabojja kikola bulungi. Bambi tubasaba mutuwagire ng'ekitongole ky'amawulire. Nga bwe mukimanyi era nga bwe tubeera tujja ne tubakyalirako tubabuulira kye tuyitamu, bye tukoze ne bye tusuubira okukola n'ebitulemeredde. Tubasaba nti bwe tujjanga okubeegayirira mutuyambe ku byambalo ekyetaagisa. Mwami Kajubi n'olukiiko lwe temumugoba. Mumanye nti ekitongole kino kyetegeredde bannamunigira, ffe tetulina bagoberezi. Bwe balonanga omukulembeze gw'emmemba gw'omugoberezi gwe buli kimu. Kati tetulinga ng'olaba eky'abaami kikola bulungi buza abaami b'enu bakola tiggwanga ate bangi nnyo. Neffe Mwami Kajubi ne bamulondera abazooni ab'obubondo be bokka balina okukola nabo. Talina ayamusimbyewo mabega kyonajja kukola ki ajja tuyamba. Tubasaba mutuyambe ku kitongole kyaffe. Kuba kino ky'ekitongole ndowooza ekisinga mu Eklezia Katolika, si bwe kiri. Buli ali wano yenna ayimiridde wano alangirira ku mawulire, si bwe kiri. Reverend Fathers bonna baba mu kitongole kyaffe, si bwe kiri. Kakati bwe tubanga ffe ekitongole eky'amaanyi ennyo, ddala bwe mutatwagirira muba mulirazaamaanyiza Eklezia. Tusaba mutubagire ekitongole kigende mu maaso, tubadde tukyakola bulungi, twebaza Mukama
era tubasuubiza nti tugenda kikolerera paka esanda nga kiweddemu. Naye nze kyenjagala nga nva mu kisanja kyange kino badde njagala ndekewo obutuliro ensonga lwaki munda basiwumula ntambula wano genda wali genda wali njagala ndekewo obutuliro obw'ekitongole kigaane kusi balamabega tulina kubeera waggulu obudde bwonna era nga bamawulire abali wano tukolere ekitongole kyaffe. Tuli mu kulwana kulaba nga tufunayo pulojekiti gye tulekawo mu kitongole tugale okujja nga tubasabiriza buli kaseera. Ebyo byebigambo byange tonotono. Akazindaalo kannange ndabika nkaagala nnyo naye kankeerekereze neyaza nnyo okumpuliriza. Tubaagaliza okujagala okusanyukira olunaku lwammwe obulungi. Mukama abakuume. Ate era nzikuleeta wanga bengogena sekitusanga 3 tubadde twabakyaliddeko naye tujja kubawo obuweereza. Tuzze era ttiimu eya parish okulaba nga tubategeeza efa mu kitongole naye olwakadde tugenda mwere poyinti emu yokka. Archdiocese yatuula omwaka guno netukwasa obuvunaanyizibwa obw'okutegeka omukolo ogw'abanoonyiboobubudamu n'ababundabunda mu nsi yonna. Era omukolo ogwo kugenda kubeera Kyengera Parish. Kyengera Parish bwe tugyongera kitegeeza emmwe abakristu naffe abakulembeze n'abokutulaba wano tuba tulina okukwasiza awamu okukyaza parish ezikola Kampala Archdiocese ne Entebbe Vicariate. Ebisingawo tujja tubategeeza bannambiddwa yanjula webale nnyo webale ddala.